Kkooti ekiruhura etudde maaso g'omulamuzi Akankwasa Edward Kabayo esindise looya Maka Kamanzi owa Kamanzi and Company Advocates ku alimanda oluvannyuma lw'okusomerwa emisango egy'okwonoona ebigoma by'amazzi ebibalirirwamu obukadde 50 mu ssente za Uganda ebyali ebya Charles Mutasingwa. Kidiridde Kamanzi okukwatibwa poliisi okuva mu Kampala gy'abadde ali era ku bbalaza yaziddwayo erwizi gy'agambibwa okuddiza emisango ng'eno gyaggiddwa n'atwalibwa mu kkooti ekiruhura awera ennembe n'emisango gye. Omulamuzi Akankwasa amusindise ku alimanda oluvannyuma lwa kkooti okugaana okusaba kwe okw'okweyimirirwa kubanga fayiro ye eri ku poliisi. Emisango gino kigambibwa nti yagiza 25 omwezi ogwokusatu omwaka guno ng'alina abantu abalala 5 abatannaba kukwatibwa ne boonoona ebigoma bya Mutasingwa ku kyalo Karenge ekisangibwa mu parish y'e Nyakahita mu gombola y'e Nyakashashara mu disitulikiti y'e Kiruhura. Omwami gwe bayita Kamanzi yajja n'amenya ekkubo lyaffe twali tuyitira olw'okuba akozesa obuyinza bungi kati tukyalina bwe tuyitira agenda kukola emirimu gyaffe. Kandi omushijo gwe looya neiba witu anatubonabonesa omukyalo. Okusinziira ku munnamateeka Kamanzi yayonoona ebigoma ebyali byaleetebwa okukola olutindo olugatta ekkubo Mutasingwa wayita okugenda mu kifo kye yagula Kamanzi. Kamanzi ya destroyinga property ya client waffe mukulu Mutasingwa Charles yagidestroyinga nti yali bridge kyekintu kyasobola okukozesa okulinnya ogende ewuwe takyasobola kugendayo kubanga teriiwo era letwogerera kati atululidde omulamuzi ne kkooti okusobola okumuyamba naye okubonereza oyo yakikola. Omusango guno guddamu okuwulirwa nga 11 omwezi guno era ng'omulamuzi lwasuubira okuwa ensala ye ku kusaba kwe okw'okweyimirirwa. Fatuma Nagudi yakusakidde ekkulire lino.